ojaba maama n'abeebazizza kati njagala okwebaza ab'emikwano nga sijja kumenya mannya g'abantu kuba muli bangi mukoze ekintu nze sikirabanga nze mbadde mbeerawo ku mikolo gya bannange olw'okubanga bwe nakuzibwa kitange bwe yankuza mu lujja mwe nakulira olwa Senkoole twakula nga ggwanga mujje bagikola ki bagidduukirira bw'ovula ggwanga bw'okola ki bw'ogenda nze mmanyi nti omuntu bw'afiirwa baziika omuntu bw'afiirwa bawa amabugo omuntu bw'aba n'ekizibu bamubudaabuda sirinda kuntuma kati badde ekikola mu bannange nze nga manyi jasiti empisa yaki yansi kumbe ne bannange wabona ebigambo ebyayogeddwa eggulo bonalo bye mwayogedde muyina kye mwankoze ne ŋŋamba waawo kubana badde ngenze nakwebaka ne binnema olw'ebigambo bye mwadde mwogera nga babadde babiraba babadde babibala ebbanga ddene tukoledde abantu ebintu bingi nga towulirangayo kigambo kikusiima ng'owulira naye abayimbi bajjudde wano ejjo ne boogera ebigambo ngoloza Mesach yafudde ne banneebaza ne bakola buli kintu mwansasudde mwebale. Thank you so much guys. Isa musoke omwami Ketyagwa kavuma musolwa n'olukiiko oluna Yasini Gawesa muliwa Yasini Jime abali okumpi abamanyi nti mukoze bannange nsaba munkubirire ku bantu bano mu ngalo bangi bakoze Haruna mu biro yabadde mu mmere era bwe batewoomye oyo bwe bangamba nti maama afudde nasitukirawo saaleeta lugoye saaleeta kiki nentuuka wano nga sina kintu nakitya nakimu bwentuuka wano nno nga tewaliwo kiriwo eŋŋamba akati tukoze tutya kuba nasooka mu ddwaliro nentuukayo tukonfirm nti maama akoze eki ono mwanyinaze natya kituufu nana kituufu konze kale maama asooka abeere wano kankubira aba funeral service agire mu kitiibwa kyalina okugiramu si kumusitulira mu busuukasuuka bikibi kye ne bagala agira asigala mu ddwaliro naye ŋŋamba kangende wakojja tulabe bwe tukola ki tubeere mu mbeera etagenda kutuswaza ne tutuuka wano nga nno tetulina abasajja bano bakavuma okumanya bazibu ne batula ne bakola erimu sente empitirivu ne tunulira abasajja Isa Yasinya ne baga abasajja mmwe tugenda kukola mbaga ne bangamba Mesach teri mbaga gy'ogenda kukolera maama wo ndala goloza maama wo singa muwangaza emyaka egisoba 2 obadde ogenda musipendingirako sente mmeka kkiriza ozisipendinge kati ne ŋŋamba nti ne bansumulula omutima nange ne ŋŋamba kale ekijja kikole ki ne tutandika naye mbakakasa nti byonna amatiri gonna gano ge mulaba bakojja bamaama mwenna abali awo mikwano gye gibikoze nze sikute ku sente yange yadde singa 10 wobedda buli sengezaako okukwata nga wabaawo akola ki ampeerezaayo nga ziddawo mufunze nga nzirayo nti siira kyenkoze eki kyenkoze abali e Bulaaya ab'omu Amerika mwebale nnyo bwe banaba nga mufunye message eno mwanyinaze Damali Sekamate Grace ne muvawala mwebale bye mukoze obubaka butuuse ab'e Canada mutabani waffe muzzukulu wa Nalubega obwedda ali mukaaba Katende Guma mukyala wafudde kituufu manyi mbadde mwagalana nnyo but be strong ffenna lyekkubo Katonda bw'ate bwakyusa ensi ajjawo ebikaddiye n'ateekawo ebiki ebipya abali e Canada muwala wange Nakato ne ttiimu yonna obubaka bwe muweereza mwebale nnyo mwami Felix Kabuye ab'e Boston bayisemu obubaka bungi butuuse omwami we bakojja bwe nali nfa amagulu ng'ensi eyogera ebigambo ebiyitirivu nga Sirimu bw'agenda okunzita nsaba osituke Mukama Katonda situka Kabuye ensi yayogera ebigambo mwabiwulira omusajja oyo nga faani wange kwanza nali simumanyi twasingana ku convention ndaba omusajja afuuwa sente bampadde obusente butono bangambye genda kuyimira $1,500 ngenda okola musajja afuuya $1,500 mu 2026
Msenge zile zalinye obano wawa obatabi enabo bagenda zisawa yo baba ku stage nadduka kudusire nesibira mulungu musajja kubitande zebiserero zalinye kuba musajja afuse mukwano gwa era bwe yawulira nti ndi mulwadde yalinye ennyonyi n'akola ki najja naddayo Macon Georgia ewali amakanga ffe n'omukyalo omundabira n'ategeka abasawo basatu mu butuufu antwalanga naye akkiriza nti nno Sirimu yannuma lwaki ngamba bwentyo omusajja oyo yantwala mu malwaliro 4 nga buli gyababa okunkebera bamuwa results negative naga mulimba nagenda ew'omulala waliwo omusawo Dr. Nwasu yamukonfaminga na mu Cameroon n'amugamba gaya ali clearly wabula ekimutawaanya olwebazuula nti nina panic attack anxiety enzita bikoze bitya nayina simanyi balina stress mungi ebyali bintwala amagulu ne bazuula nti ninamu bacterial infection infect nebagikola ki ne bampa eddagala lye bampa era gannuma nakati gannuma naye tuli bulungi okusinga bwe twali ndi mulamu lwagaayo. Thank you so much my brother. Webale butanjajinga. Njagala okwebaza bakama bange okuviira ddala emirimu kamanga wedasina kukoonako naye nga njagala nviiri nzikakkane Oweekitiibwa Ssekabembe webale nnyo kujja nsaba Mukama waffe akusindise omundabire maama akoze ki maama agenze naye mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo kubeera nange mwebale nnyo kunzikiririzaamu ninayo n'abantu abamu bo balowooza okwagala kabaka n'okwambala ekanzu n'okuyimba ennyimba endala kwagala star era banjanjinga olwekyo but it is okay. I'm proud to be what I am. Nenyumiriza mu kyenkola ki mwe banzaalira olwanzaala nasooka kuba Muganda nembeera omukristaayo nembeera Munnayuganda nembeera Omufrika teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Muganda teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Munnayuganda ndi mukristaayo bakojja abantu basiraamu naye ndi mukristaayo kubanza ndowooza nti akasijja genda eyo naye ndi muki ndi mukristaayo naye waliwo abanjanjinga olwekyo Mukama wange nsanyusa okulaba Honorable Kasolo webale kujja webale kuba mmanyi obadde mukowu obadde mumikolo nabegaawo egy'amaanyi ennyo webale naye webale kujja balamu mwebale kujja senga wange Najjuma RDC webale kujja anko yale mwena mwebale njagala kusaba abafamile ya Senkole muyimirireko nga natera okuva wano okubireko bakadde bakaawe mwebale kumpeesa kitiibwa mwebale kujja mukyala wamwe agenze mwebale kunzikiriza kumuleeta wali ne mukuumira ewammwe ate ne mutamuboola mwena ne mumwagala nnyo mukyala naye bwatyo Katonda bwakoze eki bwasazeewo ebyokwogera bingi ebitajja kuggwaayo baaba webale nnyo naye mukulu wange yasikira kitange Isaac webale kutukuuma taata webalire ddala bonna bali wano naye mpuliranga ekyobulyaza amaanyi mulinge butakuza ku bantu tindiza olugendo nojja oli mwana muto naye tekitegeeza nti otegeere sikyo ibire wana ate njagala obeere musajja neebaza abakyaki pasita Kayiwa eyanzizza kuba simu yazze buzzi mu lutalo lw'okwagala okuzikira maama mu ddiini ye gy'ayagala ey'okuba nti nomulokole nenoonya omuntu asaanidde okutukulembera nga ndaba nti nno pasita Kayiwa agenda kukola ki yajja okusobola tweyanzizza nnyo pasita Kayiwa. Njagala okwebaza Honorable Sewungu ow'Olugave Katamba mukubireko mu bugalo Katamba Sebo Honorable yimirira bakulabe ku ssente
Honorable Nsanje mukuireko mugalo babudde wala bonna beye ya mulya nnyama munansonyiwa abantu bano kambakooneko kubanga si kya bulijjo situka mulya nnyama babudde mwebale kujja mwebalire ddala yarazibu alina waali oketala abeerewo genda kuwewa mulembe nnyo nyaba okwamasa kuyimirireko olaliwo sipiika waffe mukubireko mugalo webale nnyo kujja njagala okwebaza abamidiya mwenna midiya tetwataddeyo kalango ka ssente nabakojja bali bagamba mu bajeti tutekemu akalango ka ssente ne bagamba kaaki mukikoze baaba mwebale nnyo maama agendedde mu kitiibwa kye ate mwebale nakwaba mpisa kuba bwensi tuse mwena ne mumpulira ne mukola ne mugoberera oda mwebale nnyo mukama abampeera omukisa mwena abamidiya Patrick omujibuwa wesimba weeno nga tomanyi nti no erayo ekyekyo bannange kyekyo kale kyekyo walukanye naffe kabadde wala katuuse kabadde Tanzania eyo tusabamu katuweereko kayitewo kayidifu kabye maama wange Irene Namatovu sabo yimiridde lumakujja abangabi abengabi Namatovu abengabi n'ekitiibwa ekyenjawulo kyembawa buli omu wabeera muganda wange ate mugeri ate abataata naye kyataata nja kukiwandisa abeere muganda wange sebuusa buyimirireko Honorable Geoffrey Lutaaya webale nnyo webale kunyinyira musaayi Banakatemba mwenna abayimbi mwenna buli alina kyakoze Mwami Ronald Mayinja kuwanika omukono abantu bakulabe okuva gyali wano webale emirimu gyokoze osasudde gye nakola ku Namuddu ng'agenze sikubanja bangi abataka b'emakinde papa sport mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala